Gwe ava mu disitulikiti y'e Mukono ne mu kibuga ky'e Mukono omanyi erinnya Mukono lyava ku ki? Gwe alina okunoonyereza okw'enjawulo twagala otubuulire erinnya Mukono lyava ku ki, era nga waliwo omubaka Betty Namuzi Bakireke ataddewo ekirabo. Oyo omuntu avaayo n'obukakafu n'awandiika n'ebyafaayo engeri Mukono gye yajjamu okubeera twala erinnya lino. Ye alina endowooza ye ng'omubaka w'ekibuga kino era nga yeeno ye kyagamba kyanonooza lwaki Mukono baagituuma Mukono. Nga gwali eyo kiki ky'olowooza erinnya Mukono lyavaawa? Twagala kuteekawo ndowooza na kirabo tugambe nti nno abavubuka mugende mubuulirize omuntu omu ku byalo bye tulina atubuulire Mukono yewa yenjeru eri ku Mukanayiro, kubanga Mukono district mumanyi ekomawa gye bayita Greater Mukono ezingiramu Kayunga, Buyigwe, Buvuma na wano. Mukono yewa waliwo theories nyingi ezivaako ekigambo Mukono. Kansooke n'esinga obunafu. Esinga obunafu egamba mbu awo awali omuvulaawo bakusalawo n'ennyomba nnyo naye waasigalawo sitampu yaako awo wakati mu kibuga. Mbuno waliwo omusamba gw'omukazi nga muzungu ng'omusamba gubeera muzungu. Kati waliwo abasajja abazungu abaali bakola enguudo nga babagamba mbu bw'oba oyagala omukazi mu Buganda ateeka okukulaga omuko. Mukagati omuzungu yasanga ogwo omusamba n'agamba werizi muko, werizi muko, werizi muko. Omusamba ne kumugamba Mukono, Mukono, Mukono. Mbu weewava ekigambo ki? Mukono. Mbu kubanga oyo omukazi bwe yamukwanaawo nga talina muko gwamukola ki? Ng'agamba mbu njagala ono omukazi wange owa Mukono atalina ki? Ekyo bwe bakindeetera naseka busesi ne ngamba naye yo Fiyole nga nafunu. Ne wabaawo Fiyole endala egamba awo awali essaawa bwe lwakuba muguze jo naye omugga gwe bayita Njogezi guvaawo awali essaawa, n'omugga gwe bayita Kame nagwo guvaawo awali essaawa. Kakati gukola ekikono. Edda nga bw'oyitawo ng'emigga egyo ng'ensi tennakyuka ng'emigga egyo girabika kungulu ng'abantu amazzi bagakola ki? Nga bagalaba. Kale ng'omugga gwe gutuuka awo nga gukola ekikono ekiraga ku guli gwe bayita Kame n'ekidda ku guno gwe bayita ani? Njogezi. Nti kati abatambuze ne bagamba nti wali omugga we gukolera ekiki? Ekikono. Ne bagamba awo ye Mukono. Fiyole eringa teri betamu eyo kubanga ddala mutuufu omugga ogwo guyitaawo gwe bayita Njogezi nga guli Kame wali gukolerawo omuki? Omukono. Eyo Fiyole. Waliyo Fiyole eyokusatu egamba si okuva ku mirembe gya Ssuuna Buganda yagenda n'egazuwa n'egenda eri n'eri Amatwale, Ebusoga, Ewa n'ebitundu ebirala bingi. Omanyi Bugerere eyo nayo tekyali kitundu kya Buganda, ngeno eriyo Amatwale ga Kabaka naye ng'abantu batwalira Kabaka embuzi, ente be bayita amaki? Amakula. Kati ekyavaamu nga Kabaka takyakola wabula okukeera ku makya okulinda abaleeta amaki? Amakula. Kyeyava alonda musajja we gwe yeesiga omwami atwala essaza ly'Ekyaggwe Ssekiboobo n'agamba nti okuva olwaleero buli aleeta amakula ga Ssaabasajja Kabaka ajja gatwalanga agamuwase Ssekiboobo, nti kati oyo Ssekiboobo afuukidde ddala Mukono gwange ogukwata amaki? Amakula. Era bw'otunuulira ekitundu ekyo kye bayita Namyoyo ekyo ekibira yali faamu ya mbuzi za Kabaka. Era ndowooza ku kibira omulabawo abasajja abadaama naye nga b'ejjoggo. Famire ezo ziruddewo nnyo z'ejjoggo naye nga baki? Badaama. Bajjajja b'abajjajjaabwe be bajja kubanga babajjanga eyo ebudaamwa nti abadaama bamanyi okulabirira embuzi ne bajja babateekawo ejjoggo okulabirira embuzi za Kabaka. Kale Ssekiboobo we yafunanga amakula ga Kabaka ng'embuzi baziteekawo mu faamu abadaama ne bazirabirira eyo fakiti.
ensi bwe yagenda ekyuka waliwo square miles 35 eyo faamu bwe yali yenkana era lyonna ttaka lya kabaka awo lisala ne ligenda erikulwa ebugerere tene nnyo likwata mukono municipality ne campus ne liyingira n'eri enama lwali nga yali faamu nene abaleetanga embuzi ente nga basooka ne babitegeka omwo Ssekiboobo abirisiivinze ne babiterekaawo ne babiteekateeka okubyanjula ewaani ewa Ssaabasajja Kabaka tikati emboozi neetambula nnyo ti omusajja Ssekiboobo yaganja yafuukira ddala mukono gwaki gwa Kabaka ekyavaamu eno Ssekiboobo awali embuga ya Ssekiboobo bwe kutandika okuyitayo emukono kubanga Ssekiboobo mukono gwani kati neyo Fiole kati nga gwe oli muvubuka kwezesa eruwa gy'oyita nayo eya mukono ey'omugo gwakola ekikono eya Ssekiboobo omukono gwa Kabaka ow'omwaka gwe mbakoze eki embalekedde ntaddewo ekirabo kya miliyoni za sente 2 eri omuvubuka yenna anatuwandiikira emboozi esinga okunyuma ku lwaki wano bayitawo mukono ngeri research ate n'ekifo kyennyini kye bayita mukono n'akitulaga ku byalo ebiri emukono wano kiriwa kyennyini kye bayita mukono eri waggulu kasozi wammanga awo wali owa Ssekiboobo wo bwe bayita mukono aye twagala nga okibeesinze ku ki research lwaki mbagamba ebintu bino omukulembeze oteekwa okuba ng'oli mumanyi ng'abantu bwe batuulawo ogenda babuulirayo ekintu kye batakolanga ki kye batawulirangako balyoke bakozese theya short pens naye omuntu n'ajjawo n'ayogera n'obula n'ekyowandiika kasita omuntu ayogera naye byayogedde nga tofunamu nakyokola ki ffe balooya bw'obeera mu kooti ng'owoza omusango n'olaba omulamuzi ng'alekeddeawo okuwandiika ng'omanya byoyogera temukyali maki banga bw'oba okola pointi omulamuzi aba awandiika naye kasita omulaba ng'ekalamu agisiza ng'omanya kati byowooza temukyali maki makulu so mubeere abakulembeze abamanyi okumanya tebagenda ku makya ne babaako we bakunona mu kifo kimu okumanya tekuggwa okuyiga kuli continuous kyotamanyi leero ekyokiyiga oba kyewaze tomanyi wano ogenda kuvaawo ng'okikoze eki okiyiga